Sata mudenzeka abamu kati bali ku TV balinze mawulire naye mbadde nsaba Susan Makula ajjeko wano. Susan Makula yangwako. You have done so much for me, I cannot tell it all. Chuku Moyise kumwebaza nti tali selfish. Abantu balowooza nti emmotoka nandibadde njiwaye naye bwe namwebuuzaako nakkiriza egende mu mikono emirala. Emmotoka ya sente nnyingi tetwagigula, kyali kirabo. Ne tulowoozaamu nga bwe tugireeta wano nga tukyasonda sente za Pentagon tusasule emisolo miliyoni 10 n'okusoba nga si kyamagezi. Wangi ne tukkiriziganya nti ekirabo tekiba na muwendo. Omuwendo gwakyo omutuufu naawe kukifuula kirabo eri omulala. Era mu wiiki singa 2 betwagiwa bajja kuba bagituusiza mu Uganda nga yaabwe nga si yaffe. Naye essanyu liri mu baana ba New Chapter tolirootangako. Abaana bayimba ne bapatikana ne bakola batya mu Uganda bw'oba n'ekirabo weetobako wekka. Ekyatukoze obulungi nti ba New Chapter tebasabira mu House of Prayer. Gye basabira si mandate yaffe okwogerayo, naye ffe bwe tuba tunaakola ekintu tetufayo kuwa gy'osabira, tufayo kwanika obakkiriza. Naye njagadde kukwebaza olw'obutabeera selfish nti essanyu lyakutomeranga lingi nga olinganga era gwe agirina ng'eringanga esigadde mu nnyumba. So neyanziza olw'ekyo eyiyo ejja. Kulira Mukama engalo ez'amaanyi. Mwandyagadde ababuuzeeko? Waliwo abaagala ababuuzeeko? Yesu yeebazibwe abooluganda. Njagala okwebaza Katonda olw'omwami wange. Biweddeyo. Alina omutima omugabi ate ogwagaliza abalala. Bwe bamuwa emmotoka twasanyuka naye n'agamba emmotoka si yiye. Eyagimuwa we yamwebuuzaako n'amugamba kiri okufe oba oyagala ogigaba gigabe nze nakuwadde ekirabo kyo. N'amugamba sobola gitunda so njagala gigaba bugabi.
n'abuuza oba tulinayo omuntu gwe tumanyi mu South Africa. Twali tetulina gwe tumanyi, okujja gwe twagenda naye ng'amanyi abayimbi abali e South Africa. Bwe yabakubira ne bajja nga balowooza pasita azze kubasabirako, n'abawa emmotoka. Bwetu bwe yatambula kwa ku social media. So twebaza Mukama. Kati omulala yenna wa ddembe okuwandiika by'ayagala, amazima gabaddeyo.